السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. abawuliriza abaffe abalungi abagoberezi ba programu eno mbalamusa n'ekiramuso kya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba munzikirize mbebaze okwerekereza nga akadde ne mufaayo goberera programu eno, ate nebaze nnyo baganda baffe ab'omukutu guno gw'ettendo gwa NTV nabo okubeera nti nno bawaayo ka airtime emisomo gino ne gibeerako abantu ne bajjukizibwa olubeerera ebikwata ku ddiini yaabwe n'ensi yaabwe. Era olwaleero tugenda kwogera ku nsonga bbiri insha Allahu ta'ala. Ensonga esooka twagala okutunuulira ensonga ezivuddeko abaana okwonooneka, kubanga ensangi zino ze tulimu ensi etabuse, abaana buli omu abakaaba. Naye ensonga ki ze tusongako ne tugamba zino ze ziviiriddeko abaana okwonooneka? Pozi ekyo bwe tunaba tukimaze nga Allah akkiriza twogere ku nsonga endala, ani avunaanyizibwa ku kwonooneka kw'abaana. Nga tusooka ekisoose tugenda kukitunuulira mu nnyingo 5 ensonga eziviirako abaana okwonooneka. Ng'otunuulira embeera gye tulimu ey'obunkenke, abaana tebalina kye batakoze. Amasomero, otunuulira amasomero gayingiramu ebikyamu, amasomero agalinga gasuubira nti oteekayo omwana n'oguma n'omanya nti omwana mutaddeyo asome. Ennaku zino gafuuse ebifo eby'okusiga ensigo enkyamu waliyadhu billah. Nebaza bo abannannyini masomero abakyatuta obuvunaanyizibwa, nemmwe abaganya okutwala obuvunaanyizibwa bannange, muswazizza eddiini, muswazizza eggwanga, muswazizza n'obuntu okutwaliza awamu, kubanga olw'obunafu bwammwe tusanze nga abaana abantu ab'ebitongole ebikyamu abasiga ensigo embi baddukira mu masomero ne bateekayo n'abaana ne babasasulira. N'osanga omwana bye tulaba ku social media, omwana abeera ne ssente n'abeera nga naye atandika okugula abaana okwonoona baana banne. Abawala ne babeera nga kifuuse kikeme mu masomero g'abawala, ne babeera nti amasomero agamu watendekebwayo abawala okwagala bawala bannaabwe, ng'ate waliwo ababisponsaringa eky'omukisa omubi, n'ag'abalenzi bwe gatyo. Naye njagala tutunuulire ensonga zino 5 ezisinga okuviirako abaana okubeera nti nno boonooneka. Bwe tunaaba tuzimaze tujja kuddayo tutunuulire ani avunaanyizibwa ku kwonooneka kw'abaana. Ensonga zino 5 ze tutandikirako zo ziri okusinga ku bazadde n'amaka abaana we babeera, we bazaalibwa, we bakulira. Kikontributinga kinene nnyo ku kulongoka kw'abaana oba okwonooneka kw'abaana. Era abamanyi kye bava bagamba nti ensonga esookera ddala eviirako okwonooneka kw'abaana kiva ku bazadde bombiriri, taata ne maama, okubeera nti nno tebafa ku baana ku sayidi y'emyoyo. Osanga abazadde abamu ng'omwana we amwagaliza buli kirungi, oba mmotoka n'amugulira, babagulira video games, babeera okwegamba abaana ne babeera nti nno buli kibaagala bakifuna. Si kibi bw'obeera ng'obalansinga omwana n'omuyigiriza eddiini n'omuyigiza n'enkwata y'ensi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhira, Allah byaba akuwadde bikozese okunoonya enkomerero. Wala tansa nasibaka mina dunya, naye teweerabira omugabo gwo ku nsi. Kale tetugamba nti okubeera omulungi mwana kumunyigiriza
ebyensi abeere nga tabirabako nedda ate ekyo kibi nnyo kubanga buli wonaamusiba n'alaba nga ali mu kkomera awo yaba mwangu nnyo okubeera nti nno abakozi b'ebikyamu bamukozesa kubanga okumusuulirayo busuulizi akanyeebwa ajja kuva mu buntu agendere ddala kale ŋŋamba mubawe bye beetaaga ebyokukozesa ku nsi naye nga si kyemukomako wabula nga mubalaga ne sayidi endala ey'empisa sayidi endala okusingira ddala etandikirwako yey'eddiini naye ensonga eno gye tugamba esooka ku nsonga ezisinga okuvaako okwononeka kw'abaana kwe kuba nti abazadde essira bo balissa kusanyusa baana mu ngeri ey'obulijjo omwana kyasaba kye bamuwa wadde ng'osobola okkimuwa naye ate n'osigala ng'era omukwasizza ekkubo eddungi. Ensonga ey'okubiri era abamanyi gye batunuulira bagamba nti atakusiru fi tarbiyatihim kiri tetuganye ekyokubawa bye baagala naye ensonga eno nkulu nnyo nti abazadde bagayaalirira okulabirira abaana okubateekamu empisa n'okubawa akadde. Omuzadde akeera ku mulimu ng'abaana beebase n'akomawo nga beebase. Abaana bamanya abakozi bokka era empisa z'abakozi zibakula nazo. Kaakati omuzadde okubeera omugayaavu mu kugunjula omwana n'obutamuwa kadde kubanga wadde oli bize otya olina okulekayo akadde nogaa nti kano akadde ntuulako n'abaana ne bakuyigako empisa n'obasomera ku byafaayo ne babeera nga bakutunulira nga role model gwe taata oba maama. Bwe munaabeera nga mukoze ekyo kijja kuyamba abaana okukula nga balina empisa nga balina ne kye beegomba okubeera ku nsi ate balina kye beegomba ku nkomerero. N'ekyomukisa omubi ennyo nti abazadde abasinga enkolagana yaabwe n'abaana ekomamu ebyo n'omwana atunulira taata waba tamuwadde tamwetaaga maama waba tamuwadde tamwetaaga ne muzadde bw'alowooza nti omwana nyina kubeera nti nno muwa bino ebya bulijjo n'abeera nti kasa omwana anywa n'alya n'ayambala n'omugulira byayagala omuzadde n'akomaawo. Naye ne twerabira nti ekikulu ennyo kye tulina okusookerako abaana bano babuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'atukwasizza kitukakatako okubeera nti tubafaako okubateekamu eddiini kubanga bazaalibwa ku bubumbwa nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'agamba nti kullu mawludi yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani nti buli mwana azaalibwa ku bubumbwa nga talina nsobi yonna naye bazadde be bamukyamya n'olaba ng'omwana yeegomba okubeera nga taata yoyoyoyo yeegomba okubeera nga maama naye bw'atyo bw'ali. Kale ekyo kiviirako abazadde tubakubiriza ntugaa temugayaalirira mpisa z'abaana. Y'ensonga emu ku nsonga ezisingira ddala obukulu. Buli muzadde yenna ayina amagezi, buli muzadde yenna ayina ekiruubirirwa ku nsi ateekeddwa okubeera nti atunuulira abaana bano nga kintu kikulu nnyo kubanga buvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatukwasa ate bwajja okubeera nti atubuuza ku lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala obuvunaanyizibwa obwo ng'era yabwogerako mu Qur'an mu suratu Tahrimi aya ey'omukaaga n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza qu anfusakum wa ahlikum naara waquduha annaasu walhijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah yatugamba nti abange mmwe abakkiriza mwewaze mwekese emyoyo gyammwe n'abantu bammwe bonna mubeekose omuliro. Muliro kino gwe boogerako singa obadde ogutegeera wandibadde togayaala kubanga Allah bwe yali agutenda yagamba alayha malaikatun ghiladun shidad. Omuliro guno guliko malayika ezigukuuma
nenga nkambwe nzira zirina amaanyi ngera Allah wali bazigambye nga gobadde mujemu ku nsi nazigamba nti khudhuhu faghulluhu mumukwate mumulijje thumma aljahima salluhu mumusitule mumusule mu muliro toyina kyojja kwogera okujjako okubeera nti ogomba ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. naye omuliro ogwo Allah kyava bagamba nti qu anfusakum ahlikum nara mwewaze emyoyo gyammwe n'abantu bammwe omuliro waquduha nnasu walhijara enku zaagwo bantu n'amayinja alaiha malaikatun ghiladun shidad guliko malayika ezigukuuma nzira nkambwe enzibu la ya'suna allaha ma amarahum ebyo byonna mu bukambo bwazo mu buzira bwazo la ya'suna allaha ma amarahum tezijemera katonda ku kyonna kyabaziragidde wayafaaluna ma yu'marun Allah buli kyaziragira kyezikola kale weewala ekiseera nga Allah ali baziragidde kukangavvula oba kubonereza kiribeera kitya. Nenkugamba gw'omuzadde nti Allah bwakuwa omwana buvunaanyizibwa. Jjukira ekiseera kyewali olaajana ng'onoonya omwana. Jjukira abantu bameka Allah subhanahu wa ta'ala bammye abaana ne balaajana ne bateekamu ssente ne bakola IVF buli kimu ne bateekamu ssente ne Allah n'agaana. Allah era n'akitunyonnyola mu Qur'ani nti yagaba abaana agamba nti yahabu liman yasha'u inatha Allah gw'aba yagadde amuwa abaana ab'obulenzi wayahabu liman yasha'u dhukur gw'aba yagadde amuwa abaana ab'obuwala ate gw'aba yagadde n'amuwa balenzi. Oli n'azaala bawala bokka nga balenzi abeegomba tabalaba ate omulala n'azaala balenzi bokka nga bawala abeegomba tabalaba. Agamba nti au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha ababeera ab'omukisa ekisukkiridde n'abagattira n'abawa abalenzi n'abawa abawala wayaj'alu man yasha'u aqima ate abalala n'abafuula abagumba. Kati gwabanga Allah akuwadde omwana kitwale nti buvunaanyizibwa. Allah bwajja okubuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayogerako n'agamba nti warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi nti omusajja yenna gy'ava ne gy'akoma mulabirizi eri abantu be era Allah ajja mubuuza ku bantu abo. N'agamba nti wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha n'omukyala wa buvunaanyizibwa mu maka ga bbaawe wa mas'ulatun an ra'iyatiha era naye Allah subhanahu wa ta'ala ajja mubuuza. Gw'omwami Allah bw'akugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'akugamba nti oli mulabirizi era ojja kubuuzibwa lwaki teweekebera amaka galabirira otya. Abaffe otuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala bye yalagira ku makaago. Abaffe otuukiriza obuvunaanyizibwa ku kuluŋŋama kw'abaana bano eddiini yaabwe ne bakyala bo n'ab'eŋŋanda zo abawangaala naawe batotuukiriza. bw'oba otuukiriza weesiimye weesuneke weebaze Allah subhanahu wa ta'ala. bw'oba okyagayadde yanguwa okubeera nti nno weetereeza kubanga famire eno nkulu nnyo era bw'ogigayaalirira gwenga omuzadde ojja kubeera nti nno osudde obuvunaanyizibwa era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti akubuuza ku lunaku lw'enkomerero. Kakati eyo y'ensonga ey'okubiri gye tugambye ku nsonga eziviirako okwonooneka kw'abaana. Ensonga ey'okusatu eviirako okwonooneka kw'abaana y'embeera gye bawangaaliramu awaka etaliimu butebenkevu. Ng'eva ku ki? Ng'eva ku bazadde taata ne maama abaana be bandibadde batunuulira nga ba role models baabwe okuba nti bakwatagana n'akatono bayomba buli kiseera balwana buli kiseera ate mu maaso g'abaana. Tetugaana enjawukana zisobola okubeerawo naye abazadde nga mmwe abakulu muzigonjoole mpola mpola mu kimpowooze muleme kukosa baana bano. Oba muli mu kisenge eyo mubeere nga muzimalira eyo naye okusitula amaloboozi taata n'asitula maama n'asitula ne muwoggana ne mwekyalenjinga maaso g'abaana bambi kiba kyonoona abaana ne bakula nga tebamanyi value y'amaka value ya buntu. Era omwana afaananako bw'atyo
bano abanoonyi b'ebibi bwamugwako abajja kubeera nti nno amwanguyira okubeera nti nno amuwugula, kubanga omusingi gwa famire gyalimu si munywevu, ewangalira mu bizibu olubeerera. Era oyo bw'afuna emikwano emikyamu manya nti nno ajja kubeera nti nno akola buli kimu, kubanga gwe wasuula obuvunaanyizibwa nga taata, gwe wasuula obuvunaanyizibwa nga maama. Omwana talina wajja kitangaala. Ensonga eyokuna mu nsonga eziviirako abaana bano okwonooneka, at-talaqu, talaka ezitakoma. Ekisooka twagambye bazadde kufa ku sayidi y'abaana ku bibasanyusa ebyensi. Ekyokubiri ne tugamba abazadde okusuula okufa ku kulabirira abaana, okubateekamu eddiini n'empisa n'okuboola obulungi. Ekyokusatu ne tugamba entalo ezitakoma ezibeera awaka, abazadde ne bawangaalira wamu naye nga bawangaalira mu ntalo ate mu maaso g'abaana. Ekyokuna kye tugambye nti talaka abazadde bennyini okubeera nga tebasobola kweyiga, tebasobola buli omu kugumiikiriza munne, ne babeera nga baawukana ne beetalaka. Talaka mbi nnyo era bimu ku byonoona emisingi gya famire, naddala bwe wataba ddiini mu famire. Kale abaana buli njawukana njagala tukkirize nti ne bwe muba mwazaalibwa wamu mufuna obutakkaanya, ne bwe mubeera nga mukolera wamu mufuna obutakkaanya, musomera wamu mufuna obutakkaanya, n'abafumbo bwe batyo. Bwe muba abantu buli omu abadde tamanyi munne okuva mu buto, Allah abagasse mu bukulu, nammwe mulina okufuna obutakkaanya, naye muyige buyizi ngeri ki gye mubukwatamu. Omukyala omanye wikinesi za bbaawo na biki ebirungi ku sayidi ye, obeere nga bwotyo bwotambula ne weerekereza weetaaga okwerekereza. Bwe kuba kumusanyusa musanyuse, bwe kuba kumuwabula muwabule. Mulimu n'ababi abatawabulwa, neggwe toggwanga mu ssuubi. N'abasajja bwe batyo ku bakyala baabwe muwabule, muluŋŋamye, obeere nti nno ga buli awali obuzibu mugezaako okubusolovinga. Bwe kiba kigaanidde ddala muyite abakulu ku sayidi zombi, sayidi y'omukazi ne sayidi y'omusajja, babeere nga babatabaganya. Muleme kwanguyira kudduka buvunaanyizibwa nti biganye nti anze nkooye, nga mukola talaka, bambi abaana nga bawangaala, nga basigala ttayo, balajanya oluusi babatutteka ewa ssenga, babatutteka ewa mukwano gwa maama ewaani, bagenda okumaliriza bambi nga tebakyayina mirembe we bagiraba. Ekyo kimu ku biviirako abaana okwonooneka. Era kuba ekifaananyi omwana bw'atyo, maama ne taata baayawukana, talina amufaako, taata akola bw'oba ye yasigala awaka, oba yagenda na maama naye akola bibye, omwana oyo mbuulira bwajja okusobola okuresistinga empisa embi singa abakyamba abamukutteko naddala ne bamuteekamu ssente. Ekisembayo ekyokuna mu byonoona era famire bambi ebiviirako okwonoona abaana bwe bwavu obusukkiridde. Ekijjanga ekigezo ku famire, mu famirize ezimu omuntu n'abeeraawo nga obwavu bumuli bubi, nga talina kyakulya, abaana bye baagala tasobola kubeera nti nno abituukiriza. Bambi eyo nayo emu ku nsonga eziviirako abaana bano okwonooneka, bw'abeera nga yeegomba nga tasobola kufuna kyayagala, naddala nga tewabateekamu ddiini okuva mu buto. Buli we yeegomba n'alaba nga tasobola kufuna kyeyegomba waka, ajja kulaluka agende, kimuviireko okwonooneka. Ekyo tukitereeza tutya? Ekisooka obwavu gamba Allah subhanahu wa ta'ala, obwavu bubi, era Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabusembereza obukafiiri. Naye ate gwe omwana Adamu tomanyi kiki Allah subhanahu wa ta'ala kye yakugerera, naye ate tojja kuva ku nsi okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala buli kye yakugerera okifunye. Kaakati beera omuntu akkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye ekyo tekitegeeza kulera ngalo. Beera omuntu alwana okukola buli kyosobola okukola kasa kibeera halaali okole, naye ate yitiriza nnyo okusaba
kubanga ne bw'onaakola otya naye nga Allah subhanahu wa ta'ala tomusaba oyinza obutafuna ate bw'oba ofunye emaali eyinza okufuukira ekizibu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyova olaba yasabanga olubeerera ng'agamba Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri, nti ayi Allah nkusaba omponye obuwakanyi, nkusaba omponye obwavu. Kakati naye era eddiini yafaayo bambi, ng'oggyeko kye tukugambye nti lwana okukola bw'oba wagezesebwa n'obwavu yitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ate ku sayidi endala n'eddiini yalwana okubeera nti nno ekubiriza abagagga bano buli muntu Allah gwawadde emaali esukkuluma ku mbeera ya bulijjo ba ku ya munne abeere nti nno asaddaaka atole ne zaka. Buli abagagga bwe banaatuukiriza omulimu ogwo ojja kusanga abamulekwa bayambiddwa, abakyala abandibadde bannamwandu bayambiddwa, n'abantu bonna abayinza okubeera obubi nga bayambiddwa. Kuba gwe omugagga ne bw'ofulumya ekitono kijja kubeera kya mugaso nnyo eri abantu bali boowa. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ana wa kafiru liyatimi kahataini fil janna, nti nze n'omuntu alabirira mulekwa n'agamba nti tujja kubeera bwe tuti mu jjana nga tuliraanaganye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'agamba mu hadithi endala yayogera kuba mulekwa ne bamasikini mu ndala, n'ayogera ku bannamwandu. Kale twemanyiize tweyigirize okubeera abantu abalungi ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nkubiriza nti buli aba alina obusobozi obuyamba egwo gwe gumu ku mirimu emirungi. Mpozi ekisembayo kye tufundikira nakyo ensonga zino eziviiriddeko abaana okwonooneka ye redundancy. Omwana abeeraawo gw'omuzadde tomuwabudde kubeera nti omuyigiriza ngeri ki gy'aganyulwa mu budde bwe, obudde ne bumuyitirirako nga tamanyi kyakubukoleramu. Eyo yemu ku nsonga ezivuddeko abaana okwonooneka. Otunulira abaana abasinga olubeerera nga bali ku TikTok, bali ku social media, naye nga tebali guided kumanya biki bye bakolerako, nga bakola buli kikyamu. So bambi obudde obwo singa obanga gwe omuzadde omwana omugayidinze tetugaana asobola obigendako, tebibeerako bibi byokka, kubeerako ebibi n'ebirungi, naye osobola omugayidinga namanya nti wano waliwo ekirungi, wano waliwo ekibi. Abawalimu baimaamu mwongere okutwala obuvunaanyizibwa bwammwe, abaana mubasomese, muzeewo darasa z'emizikiti, n'abawozadde muzeewo darasa z'awaka. Osobola okufuna omuwalimu wo n'ajja omwana okusinga obudde omugendako nga talina kyakola, abaana ne basomerako awaka, oba mu luwummula oba mu mbeera ey'ennaku zino eza bulijjo. Bannange buvunaanyizibwa bwaffe, mbagambye nti abaana boonoonese nnyo ne muli ba buvunaanyizibwa. Allah bw'ajja obbabuuza ku lunaku lw'enkomerero. Era omusomo gwaffe oguddako tugenda kwogera kwani avunaanyizibwa ku kwonooneka kw'abaana. Twogedde kati ku nsonga eziviirako abaana okwonooneka, nenjagala tutunuulire ani ddala avunaanyizibwa ku kwonooneka kw'abaana. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.